lifestyle nze Segaba Murishid. Lunaku lwaleero lunaku za mwezi 18 mwezi wa 11 oluvannyuma lwa kkooti asazze ekajjansi okusindika Haji Ali Mwizera mu High Court era ng'eno gye badde basuubira okuba nti ayinza okufuna bail. Omusango nno ogumuvunaanibwa gwe gukkabasanya omwana atanneetuuka era ng'amannya Kintu Anisha. So mu mbeera bw'etyo Hajjati Zuula naye asobodde okubeera ng'alabikako mu kkooti wakati mu bukuumi obw'ekika ekya waggulu. Kati ono abadde ne balooya be abakulembeddwamu oyo Hakim n'abakyala abo nga wobalaba mu mpolampola abadde beeteeseteese okulemesa Haji Ali Mwizera okweyimirirwa nga bo bagamba omwana alina okubeera ng'afuna obwenkanya. Kati balooya ba Haji Ali nonno bano bakulembeddwamu Muhammad Nsereko naye atasobodde okubeera ng'alabikako leero ku kkooti okufaananako n'omulamuzi Isaac Mwita. Kati omulamuzi asobodde okubeera nga atula mu guno omusango ategeezezza nti nnyini musango ayina okusalawo ekyenkomeredde. Omulamuzi Isaac Mwita talabiseeko era nga alina okuba nga ayina ensonga zaalimu oba training ez'enjawulo ziyagenze mu field okubeera nga akola era omusango n'asobola okubeera nga abongerayo okutuukira ddala ennaku z'omwezi 25 Novemba. Kati abeeyimirira Haji basobodde okubeera nga bajja naye omukisa guno eno ate gusobodde okubeera nga gufunibwa olw'ensonga gye nkunyonyoddeko emabega. Kati abantu bongedde okugowinga so emotional eri omusango guno. Ekintu bagenda bakikyusa mu mpolampola ekyatandika nti Haji ayina okusibibwa, Hajjati Zuula ayina naye okubuuzibwa akana n'akataano ku nsonga ezo. Kati batunuulidde kimu, bagamba omwana ono ebyavaayo byalaga kituufu yakwatibwa, bo baagala bwenkanya eri omwana. Waba Haji si ye yamukwata, kati nno muveeyo mutulage ani yakwata omwana. Kitegeeza nti Haji wekiraga nti si ye yakwata omwana ono, kijja bba kizeeri Hajjati Zuula okulaga abantu n'abo abagoberera omusango guno eno ani mutuufu eyakwata omwana oyo. Waliwo ebyafuluma awo emabega nga omanyi propaganda nga bagamba nti omwana ono abamuwamba ne basaba $600 kwe kwava abamukwata. Ebyo byambu. Kati mu kiseera kino eno abantu abali bawagira abamu Hajjati Zuula bo balaga basapootinga omusango leero ogenda mu maaso era wabanga Haji si yakola ekivva ekyo baagala kumanya ani yakola ekivva ekyo ekifaananako weekityo. So ebibadde mu kkooti tebibadde byangu lwa nsonga wabweru wa kkooti abantu badde bakwatiridde nga bayitirivu ate nabo baganye okuyingira nabo babadde bayitirivu n'ababadde munda mu kkooti ne babeera bangi. Waliwo omukyala nonnaze ye ng'alagale ku sayidi ey'omwana Nesha ayagala bwenkanya ate era n'alaga nti ali ku sayidi Hajjati Zuula. Ono basobodde okubeera nga bavaawo bubi nnyo n'abo abadde bazze okulaba Haji Ali Mwizera nga aweebwa bail. Kati ono afulumizza ebigambo ebinene ennyo ate nga mwattu alaga nti munyiivu era teyeetaaga kubeera nga annyonnyolwa ekintu ekirala kyonna okuleka okweŋŋanga oyenenena abadde amutaganyula. Kale kasooke nkutereyo ku maloboozi ebibadde ku kkooti ng'omukyalo ono yeesala akajegere.
kalinga woowulira bano abamu basapootinga Zuula ate waliwo omusiraamu omulala zagamba ye ajjati ayagala bamususule omulimu gwonna gwonna gwakola bamususule era bamuboole kati olutalo lukyagenda mu maaso. Ekirala ekyongedde omutabula mukiwulidde waliwo amuyise nti gwe oli malaaya muli babbi b'abasajja kati waneeno ebigambo ebimu munansonyiwamukko era mubigumiikirizeemukko kuba ekyamazima ayombedde ddala. Bannange kuba nno bonna tekuliiko maama oba taata wa Nisha naye batabufu. Kale ebigambo bye byabadde ayogera bibadde bisongovu binene tebiyisika mu kamwa naye ne bamusikako wiigi mu kumusikako wiigi ate nakyo kyongedde okubeera nga kimutabula. Wano nno poliisi ekuma ku kooti naye badde ebagoba. Akono no akajagalalo kabadde ku kooti. Akajagalalo kabadde ku kooti. Naye ng'obuzibu bwe buva bano kujja kulaga nti bali ku sayidi eno ya Ajjati Zuula. Kale ebintu bitono nnyo anoolabanga omuntu ate kimuletedde okuggwamu ennyo. Guno omusango gw'amaanyi nnyo eri omwana okuba nti yakolebwako ebintu ebifaananako ebyo. Nekati ffe abantu ba bulijjo tulina kino ekintu okukigumiikiriza ate tulabe amateeka ganaasalawo gatya ganaalamula gatya. Gw'ovaayo ne mwewemula ne mwevuma muyinza n'okuvaawo ne mulwana oli akubye munne n'ebirala ate ne mukola n'emisango kumpi egyagala okwenkanankana ne guli eri ogwakolebwa ku mwana. Kale abantu tukuume obukkakkamu muleme kwevuma. Oli waavayo n'agamba nti yawagera eno sayidi ndala naye muwe kuba tetuyinza kwenkanya ndowooza. Ky'obola buli muntu abako ne kyalowooza. Waliwo alowooza ekirala n'obeera n'alowooza ekirala. Kati oli mu kapasite mwalowooleza mulekereyo asobola okuba nga ate ye mutuufu. Nawe mu kapasite eyo tokaka muntu ate kulowooza nga ggwe bw'olowooza kuba buli muntu alina obwongo obubwe. Bibadde ku kooti nze Ssegawa Muleshi.